Federation yayise camp netubanga mutuufu abantu bali bulungi nnyo twayingiza abaana mu kampu bali mulina okubaka abaana ab'emukaaga naye tulina 25 kati kuweze omwaka mulamba n'emyezi 4 Bukyanga Isaac Ssenyange eyali amanyiddwa ennyo nga Zebra Mando eyali omuzannyi w'ebikonde Nakinku attibwa. Ono yakubibwa amasasi ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwa Desemba mu mwaka gwa 2020 mu Bwayise 3 mu zooni ya St. Francis nga eno ewasangibwa amaka ge n'ekifo w'atendekera ebikonde. Enfa ye yaleetawo ebibuuzo naddala by'okwerinda by'eggwanga n'engeri abantu gye battibwangamu nga tewali amanyi nsonga lwaki. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti abantu abali mu by'okwerinda be baamutta era n'ategeeza eggwanga nti okunoonyereza ku baakikola kugenda mu maaso wabula nga ne gye buli eno tewali kyazuuliddwa. We lost a young person in his 40s. I didn't know him, but apparently he was doing good work in the Kawempe area. This was a young man called Zebra Ssenyange. Olunaku olwaleero tuwuubyeko olubu lw'ekigere mu Bwayise Zebra gye yabeeranga eno nga tusanzeeyo abamu ku bantu be yawangaalirangamu era batubuulidde ebimu ku byali mu bulamu bw'omugenzi. Coach Twaibu Mayanja ono nga ye muto wa Zebra era nga ye manager wa ttiimu y'ebikonde eya Bombers agamba nti story ya Zebra okuyingira ebikonde yali mpanvu nnyo era teyali nnyangu nnyo nga bwe wandisuubidde. Edda twalina neighbor waffe nga mwami yali musiraamu ng'akuba kalatin babitanga kalati judo. Kati ku makya akeeranga najja mu compound yaffe n'akola zigundi zeezo moves zaabwe ez'aba China. Kati Zebra n'amukopanga najja n'ebiring mama etabyagala n'amugobako. Kati wagulawo saga y'Abatta Buliiki abali ku Supreme ne babasiba n'agamba labye kugamba kati bakolera ne bakwata naye mwami bamusibiramu. Kati Zebra ne mama naye mugobako n'ebiring nti yali ayagala nnyo ebikonde n'agula n'ebyuma. Nagenda n'agula bino birimu n'abiteekamu pipe n'abeera nga bisitula waka ne bakwano be. Mama n'abimugobesa nga naffe tumanyi okugenda ne tubikyankalanya ne tubizannyisa. Zebra n'ayomba n'agamba abijjayo ebintu bye sibyagala na kubyagala wano. Ono agamba nti Muhammad Kayongo eyali mukwano gwa Zebra eyali asomera ku Kololo High School y'omu ku baamusikiriza okuyingira omuzannyo gw'ebikonde kubanga ekololo omuzannyo guno gwaliyo era bwatyo yasaba maama abatwale ku ssomero eryo. Mama n'akkiriza kubanga era yagala nnyo tusome n'agenda Kololo High. Awo yatandikira bingi nti yali w'amaanyi ng'ate muvumu n'azanya schools n'abakuba kewo bonna n'atwala title juniors kyekimu n'abakuba kewo paka ku open. Natuka ku open olwo mwana mitambi ojule nsubuga Mukama Katonda nayamu ekyumu eky'emirembe yafa ku covid eri ewedde eri yasooka kati yamukuba ku opens era gwe yamalako naye. Mayanja agamba Zebra yeeyongerayo e Bungereza n'azannya championships eziwerako era oluvannyuma yakomawo ne yeegatta ku ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde. Era yakomawo wano era naye nga n'azannyira ku ttiimu y'eggwanga. Nagenda Maputo nakikira Uganda Maputo All African Games nazanya tournament endala ne open yawo naye until natalinga profession. Era Mando yafiira yali amaze alina fighting at 5 as a profession. Erimu ku toffaali Zebra lye yagatta ku bikonde kwali kwagazisa bantu muzannyo gw'ebikonde era yabalaga nti basobola okufuna mu muzannyo guno. Na motivating aba boxers bonna n'abawa amaanyi n'abawa ekibuuli ekyagala training n'okulwana okuwangula kyendali tafa eri mukulisinga kubanga paka nakati tukyagenda ku birooto bye. With the project eyo automatically singa obukulu y'ababoxer. Ababoxer we bali ku gym ndowooza obalaba. Mando yafiira yali atandise okuzimba gym ye
naye wetegako ne president Yoweri Museveni Kaguta n'agamba no problem agenda kutuukiriza ekyoto kya Zebra ekyokuzimba gym tube nga tutweningira munda nengerawo mindoozi ebintu bya gavumenti as tebibeera bya leero nankya byeyako obudde tukyamulinda tube nga atuukiriza ekyoto kya muganda waffe Mando tube ne gym yaffe yetengeredde ayeba matu tuli mu mazzi naye nga tusobola okucreatinga bamando Coach Manja agamba olunaku Mando lwe yattibwa baasooka kuwulira masasi ku ssaawa nga emu ey'akawungeezi era engeri ebiseera gye byali ebya kafyu baalowooza gaali gasindiikiriza abantu kudda mu mayumba gaabwe wabula ng'okusinziira ku budde bwali bukyali. Amasasi agaddako Abatta Mando gaalinga ku ssaawa nga 5:30 ez'ekiro tuba tuli waka ne tugawulira tetwakifaako nnyo wayita eddakiika ndowooza nga 3:2 ne bankubira esimu n'aŋŋamba Mayanja kituufu Zebra bamukubye amasasi ne mbabuuza ate banamubba amasasi kubanga twayawukana agamba abantu mbagaye bagende kwebaka nafuluma bwe nti mu nnyumba n'atandika okutega ddaki Zebra afudde nga buli wempita miranga abantu bakuba emiranga gyonna paka enatuuka nendawo omulambo gwa Mando alawozi nete kyali tebyali byangu ate era situte yebadde byangu paka essaawa ya leero. Twagenzeeko mu kifo Zebra Mando yattibwa era ng'eno twasanzeeyo omwami Kirekyankuba ono nga mutuuze mu zooni ya St. Francis mu Bwayise era nga yali kansala w'abavubuka mu kawempe ey'omu Mambuka bw'ati bw'annyonnyola embeera bwe yali ku lunaku Mando lwe yattibwa. Wennyini bwe tuyimiridde bwe baakubira Zebra amasasi oluvannyuma lw'okuva emabega w'ekizimbe ekyo ewali amaka ge bwe yavaayo bwe yabuuka bajja nga bamukonkona bwe yabuuka n'addukayo yajja adduka neyeetoolola bw'ati awo n'ajja awo bamusanga ewayimiridde omukyalo oyo era ebituli ebyemu ebyamasasi ebyamukubwa ebyakuba kyekino ekimu ku kyo kikyo sasi lyayita awo eyita amukwata n'eyo payipe eyo eno yalimu amasasi era abasirikale bagisalawo eno ne bateekawo eyaabwe wano wennyini wano Zebra we yagwa wano era abatuuze bano baaliwo mu nju zaabwe. Neŋŋamba amasasi amangi gano ate emmotoka eyiseewo evuddewa pozi nga simanyi nti amasasi bagakubyewa ku nju agaavuga nali neebasa neŋŋamba akoze ntya angwe mu kitanda nkoleki ebyo bye nawulira. Era yatutuddeko mu maka ga Zebra we gasangibwa nga gano tegali wala nnyo we baamuttira. Agamba nti abasirikale baamusanga wuwe era bakomando bano abaali bambadde obukookolo bajjira mu mmotoka y'ekika kya drone ne bagisimba mu luggya ne bamukonkona. Zebra we yeekengera kyamuviirako okudduka era nga awo we waava okufa kwe. Emmotoka za paakinga wangizi yali drone bajja ne babuukayo bakonkona waka baggulawo waka tebasatiisana. Twatuuseeko ku gym Zebra gye yali yazimba era nga okusinziira ku Kirekyankuba Zebra yakola nnyo we yabeerera e Bulaaya nga kino kyamusobozesa okufuna ettaka okuzimbako gym y'ebikonde. Kirekyankuba atunyumiriza emboozi engeri gye yasisinkanamu Zebra era nga ye yasooka okumufunira omukisa gw'okuzannya ebikonde era nga bwe yakolera abaana abalala bangi nnyo. Naŋŋamba jjaabu eyo ogikuba bubi kuba bw'oba ogikuba bw'oti ogikubira wansi omuntu yenna bw'aba akusise aba asobola okukuba layiti n'ekkwata. Zebra naŋŋamba kikole mundabe ne mugamba nkuba jjaabu bwe yankuba jjaabu n'ensika n'enkuba layiti nga kituufu emukwata. Zebra n'agamba taata muzeeyi Kakooza okimanyi nti ono omwana yatuuka dde okuzannya ebikonde ate wali ebikonde by'amasomero lwaki tetumutwala n'agenda n'alwana oba n'azannya.
Omwami Kirekyankuba akomekereza akubira President Museveni omulanga okutuukiriza ebyo bye yasuubiza famire ya Mando wamu n'okumaliriza Jim. Nga bw'aba yatta Zebra atukubagize n'okuzimba Jim ey'omulembe esinga osanga nekusinga ne Zebra ye mbunaku bwe yali akola ki kubanga kuba ye Zebra kino kye yali asobola naye Museveni ku zino zaawa ba musenero ne babba ez'emmese zino Museveni zaawa bano ab'emmwanyi zaawa ab'eddwaliro ly'e Kabowa ne bazibba bubbi. Nsuubira Museveni asobola okutuzimbira Jim eno. Bwe twagenze okwogeramu ne chairman wa zooni ya St. Francis tetwamusanzeeyo naye twasobodde okulaba omuwandiisi we era omukyala ono amanyiddwa nga Nankanja Harriet yatubuulidde okunyolwa okwaliwo era naye yakubidde President Museveni omulanga okutuukiriza ebisuubizo bye kuba paka na kati tewali kyakoleddwa ku nfa ya mutuuze munnaabwe Zebra Mando. Ayambe ku nsonga eyo twabenga ekigendererwa kya yali omutuuze munnaffe kigenda mu maaso kubeera abaana weebali abaana baffe ba mu kitundu be ba trainingiraawo twenga abaana baffe ate bafuna ekyo kye yali abaagaliza. Mu kusembayo twasisinkanye chairman wa zooni y'e Katoogo Mwami Luzindana David nga ono naye asangibwa mu Bwayise 3 yatunnyonnyodde omugaso Mando gwe yalina eri abavubuka banne mu kitundu era nga baasaalirwa nnyo okufa kwe. Omuntu w'omuwendo ng'oyo Zebra bwe yavaayo n'attibwa yali akuŋŋaanya abaana bangi abavubuka bayitirivu nnyo naffe mwe twali tugwa mu kkowa lya Zebra twalina nga abaana baffe tubaloopa kubanga tusuubira nti omwana mumutwala ku poliisi omusiba tekyali tekimala naye ate omugunjula wano Zebra kye yakolanga mu baana be Bwayise nga bwe bakugamba nti oba wakoze omusango bakutwala wa Zebra ng'omanya olina okwetereza mangu nnyo. Omulanga nsooka kwebaza opportunity eno gye nvuddeyo okusobola okutuusa eddoboozi lyange oba okugatta eddoboozi lyange ku ly'abalala. Twawulira bingi ebyasuubizibwa kubanga mu kuswazibwa okwaliwo okwa gavumenti nti yasse omuntu ng'ate baabulawo miskota ekyaleetera omuntu okuviiramu okufa baatusuubiza ebintu bingi naddala president yavaayo okubaako nti asuubiza abaana bano okulaba nga Jim ya Zebra gye yali ezimbibwa egenda kuzimbibwa okutuuka naye bwe yali bweri ge mazima amatuufu bwe yali bweri tewali kyakolebwa kati mu kyo ekyongera okwempawalinga abaana bano n'obakuumira awamu nze twandigambye tuveeyo tuteekewo ebyo ate ebijjukizo ate n'okuba nti nno gavumenti nze n'agikubidde mulanga okugamba nti teyeesiganga nnyo mawulire gava mu bantu beetumye obutumya okujja bakebere naye yeesiganga nnyo amawulire agava mu bantu betuwangala nabo ngaffe bachairpersons zino offices bazikozese nnyo okumanya amawulire ge baba basinga okuba nga beetaaga kijja kwewalibwa obutemu obuba bujja bukolebwa mu mbeera ng'eyo n'okuteekawo emirembe.